Wennabategeeza nti nno we nnali nguddwa okwetunya mu nsi eno sengendo nnabulamu wooma okukira omubisi gw'enjuki omumbejja yanzaalirako obubonero obwayolekera ddala nti nno wendikula ndifuuka akakejje ak'omunnyo akoogerwako nti nno ako ke kabuna olujjuliro anti nga buli muntu akayaayaanira okukakubako ennoga ate era ne mbababulizaako wamma gwe ng'oluggi lw'ebibo ne mbagamba nti nteekwa okunoonya abantu abalina omwoyo gw'olulimi Oluganda. Olulimi luno Oluganda olwaffe olw'ennono abamu mwali mulowooza nti bwe wussa obusse emmandwa. Kati wulira kidduukiridde ekyalinga ekirajje kambwano kigunda ekiwedde emirimu. Toluyita olubalaato kale mwewanulire bano be bannamukisa bagamba nnamukisa ajjula n'ekkango ajjula namukisa ajjula n'emikonda ate era namukisa awona n'ekkango bano bamwoyo gwa lulimi Luganda bannalulimi abalina omwoyo gw'olulimi Oluganda ennaakafunawo weetooloola ensi eno. Kale twogaya bitono enkoko emala abagenyi wulira omulangira Mutebi Badru owa KMB Quantum Developers Egoma Samuel Mutyaba e Boston mu United States of America Kajaya Stephens Balunye City Uganda Kawembu Kenneth Vincent United Kingdom Kikundu Godfrey ono munnabusiro eri enampunge Nakabenge Martha United Kingdom Teromane Rosetta Bibi ne Johannesburg South Africa Nakita Zlaika Uganda Nantu Shadia Dubai Kaweya Kelvin Uganda Sekaja Patrick Uganda Kasoro Richard Njogete Sabo Victoria South Africa Wasaje Edward Kulazibulale Musajja Omera waka Saudi Arabia Ziwa Martin Dubai Mwogeza Simbo Omwanjala Mwanya Wedembe Dubai Atena Luze Flora Kuwait Jita Muhammad Uganda Sebalamu Kenneth Mbuka Uganda kati osigaddeyo mutayo olinda byerubaga oba olinda wanda wanakubabulizaako kimanye akuntira mu biryo aba akwagaza olutalo ate akukira ku muggo aba akwagaza bulwa kati mutayi yeggwekwe nindi fuuka olina okwolesa olulimi lwo olwagala kyenkana ki yolesa engeri eyo akayanira ekikye mu butuufu taliwa kale ikira ku +27 81 008 22 59 owagire olulimi lwo olulimi Oluganda naawe mukwano gwa Buganda luwagire kubanga lulimi lwa Namaddala yenze musisibo sa Geoffrey Nabusiro konge yampule n'atagwira kira kimu kiwoowoolo munyogofu ate n'amazita lya Saava omwana w'Abambejja kenfu mu Uganda era Saava sonyiwa Uganda nsona lulimi ne yekinini wegadde ku ttiimu mu Nabusiro ow'ensona lulimi ey'ekinini gambye kira ku +27 81 008 22 59 namba ya WhatsApp kale